Gravity yagambye atya? Gwasoma Oluganda. Yagambye awe bakoledde video ya Lutaaya. Mukulu atuwe babadde Busaabala. Badde Busaabala. Atuwe kati sitinga 10 ku 10 tuteekewo eddwaliro. Ate obusungu yabujja kuki. Biri ebigambo byaguli omwaka omukulu yayogera ebyagundi. Ani kati wawe yabimubuuza nga ali ku kisaawe n'akola ka video. Kati ndoza okubalaga nti kyeyayogera teyabadde ensobi n'akiddamu n'akyawo ne ku Facebook page ye. Naye ndowooza ya Gravity ng'omuntu. Kino wano we nalabidde Franka Ntambi ng'agamba bamumuwe tebamumutaasaako. Asooke yebakenamu. Kati bino ebigambo ebyasooka sooka obimpe. Olaba twewola ne tusinga ebyaffe. Kati ate zino lwaki mbasizeewo zitaliiko kya kusinga. Bagamba nti no temuzifuna bazikolemu ebirala oyinza baabo bakaki. Ebirala ki? Bagamba zimbe mu kiruddu. Kiruddu si nzimbe. Muzimbe kiruddu endala. Waliyo n'endala waliwo n'eyeekawempe. Ezo zimala. Why? Lwaki bwe muzimba amalwaliro mubanga abaagaliza abantu olwala. Temulina gazimba, mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala. Tegere sente bazituwe tuzirye tuzigulemu amamotoka tunyumirwe. Oba wakanyiza ebigambo bya principal. Principal yani? Bobi Wine. Yagamba mbazimbemu ekiruddu. Bobi Wine mugagga lwaki yetakwata kuzize n'azimbirayo abantu? Musajja mugagga nnyo. Akwate kuzize azimbirayo abantu kiruddu. Ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini. Alyoka ajja agambe naffe batuzimbe kiruddu. Asooka azimbeyo akalwaliro nga katinitini. Ewaabwe ne gomba yennyini azimbeyo. Walina concert abayimbi abanene ne batakubeerera ne tula ne Fik Fameka teri muyimbi munene yamubeere. Ne Gravity kiyebaka kya bugazi. Kijja kuwemula. Kiwemulo kyagenda okupemula ekipya. Enviri zinamugwako ku nkoona. Wamanza abayimbi mbagamba ekintu kimu. Buli alina kyoyagala okuyisaawo, olina kyoyagala oyingira. Kyagulanyi waali mukube. Source of income. Mukube. Yafuka kagoma kalubendera. Nange munda wange nnakibwe mukuba kuba nakinjagala okuyisaawo fere tubeereko bulungi. Enansi ya buli omu kuyitirawo ku munne. Omuti gwe guliko emiyembe. Kuba lwakwate temukuba kumujjawo. We mulaba amukuba omujjawo naye mumufiireko. I don't know. Fabali ku social media tofula nti guno omuzannyo tugumanyi n'abayimbi bagumanyi. Era waliwo olutalo lutandise okusibuka okuva side ne side kubanga alwala erimu kuba mumufiira okumujjawo obujja. Ate kati Gravity tali serious. Gravity yamanyi ayagala noge embonaaze bbiri. Agende. Kati waliwo ali mu kutema omuti. Oyo kati batte. Oyo bagenda mutta busi. Naye kakati gwe oba inakyagala okuyisaawo ina weyagala obukadde oyo muzeeyi wandabye. Nabadde mmusi. Nga mfuna embonaaze ez'emiyembe bbiri. Genda omwongere nga tomwongera. Mukube. Kano kagoma mwekubire. Mwafuna kalubendera. Ate naye Bobi Wine njagala okitegeere. Mubagaye takimanyi. So tobeereyo nako kuzimba omutima. Lwaki tanyiiga? Nozimba omutima. Tuli mutu naffe tunoonya survival. Singa Bobi yali anyiiga, singa yali akimanyi nti no bakuba kutta, singa abaddamu tabaddamu kuba amanyi basajja bano. Tukole tutyango kukuba kuliko ssente. Naye naffe bannaye tukole tutya. Dayo ne laba mwana social media ngo liko Gravity omufiirako. Mumuleke. Naye ate aba social media batafiira kuba Gravity nabo emboona yaabwe tejja kwengera. Kituufu. Kuba ate nawe wano bw'okola ki? Uganda bwetu bwe yatuuse. Muleke abantu balye. Uganda bwetu bwe yatuuse. Bagamba gwe nyinyi. Bw'okuba n'otafuna kuba tofuna. So byebyo. So naye tonyiiga nnyo kufiira waawo olw'otuyana nnyo. Maama yamukoze bw'ati. Tuli mukuzza abaana ku masomero. Olutambula mu ba celebrities. Na comeback seeding.